Nkwaniriza nnyo ku program ebigambo tebitta. Oli ku NTV webala okwekuumira ku NTV obudde bwonna. Ne bannaffe mwenna abagoberera program eno obutayosa nsanyuka mwebale nnyo mwebalire ddala. Kituzaamu amaanyi ne tugamba n'olw'omukaaga oluddako katukeere tusobole okuba nga tukutuusaako ebigambo bino. Engeri gye bitatta katubyogere. Kwogera tekusinduukiriza mmeeme. Era kwe yengeri gye tuyinza okuyitamu okuba nga tuwuliziganya ne tugguka ne kukukkaanya. Mwebale gyonna gye mukola. Enkuba gye yatonye ndowooza embeera y'obudde kati etandika ekyuka Maachi ono waanaggwerako ng'enkuba etandiikiriza. Mwezi tuguyita gwa Mugulansigo. Oteekwa okuba waguze weetegese essaawa ey'okusiga weetuukira nga otandika. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutwegattako. Ennaku z'omwezi twogera 20 mwezi gwa kusatu mwaka 2021. Ebigambo bingi ebitambudde wiiki eno. Eggulire erisinze okwetikka wiiki eri ery'okufa kwabadde President wa Tanzania wano mu East Africa ne Africa kutwalira wamu. Eggulire ddene ddala. Ebigenda maaso mu Tanzania mubadde mu byetegereza. Okuva emabega wali olugambo olubadde luyita nti omukulu mulwadde nnyo talabika, yakoma ndowooza okulabikako mu lujjudde ennaku z'omwezi zaali 20 eyo mwezi ogwokubiri 26-27 awo bwe watyo. Naye olunaku olwokusatu ekiro ekiraawo ne kitegeezebwa nti Pombe Magufuli obulamu bw'ensi abuvuddemu. Olunaku olwajjo Hassan Suluhu yalayiziddwa omukyalo yabadde omumyuka, yalayiziddwa ku kifo kya president abenga amalako ekisanja ekyabadde mukama we. So byebiri e Tanzania tukyabigoberera kubanga eriyo n'omukolo gw'okuziika. Omugenzi ajja kuba atambuzibwa mu kibuga mu Dar es Salaam, abantu babenga bamukungubagira mu ngeri ey'enjawulo n'ebirala byonna binaaba bizzeeko tujja kuba tubibabuulira wano ku NTV mawulire gaffe. Tujja kumwogerako katono maaso awo obuweereza bwe ne okutwalira awamu essomo lyalekedde ensi Pombe Magufuli. Naye nga tetunnagendayo eyo tujja kusooka tutunuulira ensonga y'okugema COVID-19 nayo ekyali mawulire ekyekutte ekifo olw'ensonga ey'eddagala oba vaccine. Eddagala eryo livuddeko ebigambo bingi, kyatandikira mu Bulaaya eyo Europe. Nebijanga byogerwa eddagala lireetera abantu side effect eno n'eri naddala okwetukuta okw'omusaayi. Ab'ebyobulamu balina terms eziri scientific ze bakozesa. Waliwo ajja okuba nga atwegattako katono awo maaso gye bujja atubuulire kino kitegeeza ki effects zino side effect ziri zitya era zitegeeza ki. So ebigambo byali bingi awo ebyayogerwa. Vaccine eno nebanga ekubwamu ebituli okusooka amawanga agali mu EU, European Union mangi ne gajimiriza naye lunaku olwabadde lwakwosa jjo aba European Medicines Agency ne bakola clearance awo ne babuulira ensi nti eddagala terina buzibu ku bantu 1,17,000 abakagemebwa. Abantu nga 30 be boogedde nti balina ekizibu kye bafunye naye nga era tekinnabakakasibwa n'okusinziira ku World Health Organization. Ebizibu bino byekuusa butereevu ku vaccine eno eya Oxford AstraZeneca. Tugenda kuba tutunuulira ensonga eno mu bujuvu. Wetwogerera olwaleero Bannayuganda 792 olunaku olwajjo we lwatuukidde nga be baakagemebwa n'eddagala lino. Naye nga n'okutwalira awamu doozi zaweerezeddwa dda mu disitulikiti zonna okugema kubenga kutandika eri abantu abo abalondobebwamu abayogerwako nti bankizo, ab'ebyokwerinda, abali mu byokujjanjaba, abasomesa n'abantu kati abali waggulu w'emyaka 7 abasoba myaka 7 baali bateesezza nti kibeere ku bawezezza emyaka 50 naye ng'ate doozi ntono ziri emitwalo giringa 9,600 ne 4,000 n'ezigwamu awo. Ate ng'abantu bano bo bagatta wamu abasukka emyaka 50 bakwata mu bukadde 3,40. Kaakati kabasookere ku bano abali mu 7 n'okudda waggulu ab'ebyokwerinda n'abajjanjabi banaatubuulira kiki ekiddako ddi lwe baleeta doozi endala kubanga batandika okugema abantu bonna. Tusuubira okwegattibwako
ate Dr. Diana Twina yateekera ministry y'ebyobulamu tumusuubira okuba nga atwegattako. Ensonga endala ebadde mu wiiki eno ne kaakati gye ndowooza nti ejja kukola amawulire okuyita ne mu wiiki ejja ebadde ku Supreme Court. Omulamuzi Esther Kisaaki yayingidde mu katu ne mukama we Ssaabalamuzi Winnie Dolo. Ojjukira bwe yazze okusoma ensala eyiye eyawukana ku y'abalala nga balamuzi banne tebaliiwe. Ebigambo bingi byayogeddwawo ng'alumiriza nti Ssaabalamuzi Winnie Dolo agezaako okumuvuvuba kumuvuvuba aleme kuba ng'asoma nsala ye eno ne fayiro ye neetuuka okuwambibwa. Naye ndabye ekiwandiiko ekirimu okunnyonnyola nga omwogezi w'ekitongole ekiramuzi agezaako okutegeeza nti Ssaabalamuzi yatumya fayiro zonna kuba baali tebaddayo mu kkooti n'ebirala bwe bityo, ekyavaako ne fayiro eya Esther Kisaaki okuba nga nayo etwalibwa. Simanyi lwaki teyamuddizibwa kuba ne bwe lwatuukidde jjo ng'era tennaba kumuddizibwa. Olunaku olwajjo yabadde alina okuwa ennamula endala mu nsonga ya Malema Biriizi gye yatwalayo nga ayagala omulamuzi Ssaabalamuzi Winnie Dolo ave mu musango gw'ebyokulonda guli Robert Kyagulanyi gwe yaggyayo. Bannamateeka bano bamuwadde nku nnyingi kye bayita recusal. Kaakati yabadde alina okuwa ensala eyo naye ab'amawulire bagenze okutuuka ku kkooti nga kufuluza alumyeko dda. Mulamuzi Esther Kisaaki n'ayingira, of course ye bamukkiriza n'atuula alinda ab'amawulire naye nga tabalabako. Kwe kukomawo n'ayogera nabo ku geeti awo era n'abaako by'ayogera awo ebirala ebiri mu buufu bw'okuba nti bamuvuvuba. N'asuubiza nti ennamula eyo ajja kugiwa gibujjako. Weetuli wano mu studio n'omu ku balooya abali wakati mu nsonga eno ajja kubitubuulira mu bujjuvu tube nga nakyo tukyogerako. Kitegeeza ki eri essiga eddamuzi? Wayinza okuba waali wabaddewo obutakkaanya obw'ekikula kino naye ne butajja mu lwatu. Guno gwe mulundi ogwasose okulaba omulamuzi akoze dissenting judgment ng'ayawukanye ku balala ate n'aba nga ensonga erabika takwataganye na banne n'ebanga evaayo mu mawulire nga bwe tukiraba kaakati. So bye bimu bye tugenda okutambulirako naye katono nnyo kanzije nkubuulira abalala baliwo mu studio n'abali ku line abagenda okutwegattako. Oti eddakiika zino 14 ezaakayitako ku ssaawa 3 webala okubanga kwoli ku programu ebigambo tebitanze. Franco Lusimbi mu studio wendi n'omukulu Javira Semwanga embako omulonde owa Buyamba County. Sebo nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okubeera ku NTV. Buyamba kiri Rakai si bwe guli? Bwe guli. Okay. Abatulaba ku NTV nsanyuse nnyo. Njagala okutwala okusaasira kwange eri balirwana abaffe. Omanyi Tanzania yetuliraanye olw'okufiirwako omukulembeze waffe omulungi. Okudda ku nsonga ssaawa zino bali mu kusaba ndabako ebifaananyi ebiyitawo butereevu ku screen awo omwami Sebakijja n'abituweereza. Obadde oyogera? Yes, okudda ku nsonga ey'okugema. Okay, tugenda kugijjako eyo tugenda kujja sebo. Kanso omuwaddanku nnyingi omubaka omulonde wa Kyaddondo East sebo webala okujja mu studio. Amina sebo. Bannayuganda mwenna mikwano gyaffe mbalamusiza nsaasira bonna bafunye okusoomoozebwa mu ngeri emu oba endala ate n'enjozayoza bonna bafunye okugobolola mu ngeri emu oba endala. Akaseera ke tulimu Uganda eri mu kusoomoozebwa naddala ensonga ezekuusa mu nfuga ey'amateeka. East Africa nga region eri mu kusoomoozebwa okuviirwako omukulembeze wa Tanzania. Ebimujjukirwako bingi byakoze ng'oba oliawo ne Uganda twandibyegombye nga tebinnabaawo naye okufa Katonda yakugera. Tusaasira mikwano gyaffe aba Tanzania
ate mu kaseera kanako okusomoozebwa twegatta ku banna Tanzania ne East Africa okusabira omwoyo gwa President Magufuli ate ne tubayozaayoza okuba ne transition kubanga President omupya yamaze okulayizibwa butereevu. Kyendalabye nga kyankizo nnyo, simanyi oba mu Uganda kyandisobose singa omukulembeze abadde avuddewo nga ali mu ntebe ku nkola y'ebitongole ebikuumaddembe nga bitambuzaamu okuyingirira demokrasiya. Simanyi oba mu Uganda kyandisobose mbuusabuusa naye kyakulabirako era kyatuwadde ekyokuyiga kinene nnyo nti demokrasi wazimbibwa obulungi kuba bagenza okugamba nti basabira n'okuziika Magufuli nga omumyuka we yamaze dda okukola ki okulayizibwa. Mu Uganda tulina obuzibu bwa selection y'aba vice president ne tuba n'obuzibu n'obuyinza. Mu Uganda muba ne vice president amalako nga temumanyi oba gyali. Omukulu mukuba byasibwa amasebo. Sebo mukulu Frank Walusimbi. Ekiseera kino ntwala omukisa okwebaza okunteekamu akasimu okumpita okujja nange okwetaba mu kukubaganya ebirowoozo ku lw'ensi yaffe Uganda n'abo bonna abatulaba ku puroguramu y'ebigambo tebitta ate n'okwebaza management ya NTV. Essaawa zino ebbiri zankizo nnyo okubanga state agencies ziremererwa okutuwa nga bannansi essaawa ebbiri ne bagamba tukole kino tukubaganye kino ku mbeera eya buli kadde ne private entity neetoola omuwendo kuba essaawa ebbiri zitegeeza nsimbi. Tulina abantu ba Katonda abafunye ebizibu ebitali bimu nga sinabagenda kuba Oluganda baliraanwa Tanzania. Tulina ekigambo sebo esabbiiti ebbiri eziyise mukadde waffe yali ow'enkizo ennyo mu Uganda nga mukugu mu sekita y'ebyobulimi Professor Joseph Mukiibi yatufaako yali Director General wa NARO. Embeera esabbiiti era mwezi omwafiirwa munnaddipi oyo mwe mwagira embeera y'ekigambo ekirime kya kasooli okufuna ebizibu. Pombe John Joseph Magufuli rais wa Tanzania awummudde ng'ebimu okwagaliza ensi ye ng'era omuyivu eyakolako mu kigambo kya Nyanza Cooperative Union Limited nga industrial chemist. Yes. Akati okulaga nti bo Tanzania ne baliraani be Kenya abantu baabwe nga tebatunulidde oba wali wa Kano oba oli waki naye obukugu bw'olina ku lw'ensi bakitwala naye ate Uganda ne bwoba talina mugaso naye nga oli wa Luganda mu nzikiza y'ekibiina nga MP buyamba bwali bakuwa obuvunaanyizibwa naye bw'obeera n'obukugu katugeze nga owa NUP nkunyingi nga yandiyambye ensi okugattako ettofaali ye bamumma. Kakati baliraanwe Kenya ne Tanzania bo kyebatusizzaako nakyakubira mu kulamusa kuno okulaga enyiike n'okufiirwa. Tanzania ne Kenya erina ekyokulabirako Uganda kitulina okuteeka ekyomukisa omulungi bano emyaka gyabwe bavubuka ate bagenze nga baka ba Parliament kati lyebbanja nku nnyingi ne munno lye muyina. 1978 abaali mu bulamu bw'ensi baba wa taifa wa Kenya Jomo Kenyatta yava mu bulamu bw'ensi nga Magufuli bwakoze eki bwagenze era Parliament y'ekiseera ekyo ku lwa Kano Kenya batwala obuvunaanyizibwa Tolitich Arap Moi n'abeera yali vice president n'atwala obuvunaanyizibwa nga tewali mberebezi yonna. Olwaleero ne Tanzania bwe kirabise nkunyingi agambye ddala Uganda kisoboka. Olwaleero kitegeeza mmwe kati mmwe mulina ebbanja buyamba county MP Javira n'enku nnyingi bwe mugenda mu Parliament okulayira kwammwe okwa Parliament y'e11 nti kinaasoboka nti agenda okubeera vice president bavuganya kiseera kyekimu ne president running we n'abeerawo. Kati Tanzania tebabifunye naye Uganda kujja eno tebwabulwa Museveni
kisobola okubaawo oba nedda. Kibuuzo kakati ekyo gye tugenda maaso bye bigenda okulabika. Abantu bakatonda bafunye ebizibu ebitali bimu nabo tubasaasira nejjo naluli Mukama Katonda gwe tulina okwekwasa atugumye n'abafunye ebirungi. Mbaagaliza okutulaba n'okuwuliriza okulungi olunaku lwaleero ng'emiramwa bwe bagisenzekise tunaatambuliraawo obudde okulabika nga tubufunziza. Webale nnyo ssebo, webalire ddala. Ssaawa 3:21 ku line tulina Johnson Mbabazi. Omukulu Johnson Mbabazi oyo mukugu mu byobulamu by'abantu ate era musajja muwandiisi wa bitabo awangudde ebirabo bingi nnyo ku lw'ensonga y'okuwandiika ebitabo byendowooza nti bisoba ne 30 byalina ku nsonga y'ebyobulamu. He is a fellow of the Royal Society of Public Health, associate of the Royal College of Physicians of Public Health and the European Public Health Association. Ye mukulu oyo gwe tulina. Ali mu Leeds mu kiseera kino sebo mukulu Mbabazi abantu babuuzeeko twogereko ku nsonga y'okugema abantu eno naddala n'eddagala lya AstraZeneca. Mukulu wa Lusimbi nsanyuse nnyo okubeera nammwe era nebaza ne NTV nebaza n'omulimu gumukoze abamawulire ne Ministry of Health n'abantu bonna b'obulamu abagezezzaako okuba nti abantu bakyali balamu era ne Mukama Katonda okubakuuma nga mukyali balamu. Nsiimye ddala nnyo okumpita okuba nga nsobola okugattako ettaffaali ku nsi yange n'okwogera ku bintu bingi ebiyitibwa ebadde ebigambo ebitaayita mu mawanga gonna ku ddagala lino bayita Oxford AstraZeneca era nja kuba mbatangazaamu amazima gali ku ddagala eryo kugamba lyesanga okuba nga liri mu politics ate lyesanga okuba nga liri mu science nga amawanga ga Europe galyogerako nekyetera ensi 16 eza mu Europe okusobola okukola kyokugamba nti kati tuyinza okukozesa eddagala lino kubanga balowooza nti basangamu nti liyinza okuba nga lyetanga clots naye ngaebyo byonna bitangaazamu okubabuulira nti tewaliwo bukakafu bulaga nti eddagala eryo liryeta clots liryavaako okweta clots. Oba tutandikirawo mukulu Mbabazi wennyini we tuba tutandikira. Ensi endala nga zikola reports nti waliwo abantu 2, 3, 27, 30 abafunye side effect ku ddagala lino erya Oxford AstraZeneca. Olowooza lwaki Bungereza yeeremeddeko n'egenda mu maaso n'okugema? Mbalabye nga kaweefube muliko nnyo awo gwe kennyini mu Leeds awo ng'okubiriza abantu okugenda okubagema. Lwaki confidence yo mu Bangereza esigaddeyo? Lwa nsonga eddagala lino miliyoni 17 mu Europe 17 na baba gyonse eddagala lino naye abantu 37 abagamba okuba nti bafuna clots ate miliyoni 17 de bagema nga tebafunanga clots ekisookebwa. Ekyokubiri kyenjagala okubatangazaamu nti tewaliwo kyebayita European Medical Agency ewa license okugamba nti eddagala lino mulikoze temulikozesa. Yagambye eddagala lino liri safe and effective. World Health Organization nayo negamba eddagala lino liri safe and effective. Kakati ensi zino ezagambye tilyaliddungi lyakukozesebwa tebafuna clots tezirina evidence eraga nti abantu abafuna eddagala lino nti oba basooka kubakirira tebalina kirwadde kino ekya COVID-19 tekirina nabukafu bulaga medical history z'abaana abantu kugamba statistics neziraga nti abantu bafuna twaita thrombolism oba embolisms tekiri uncommon kugamba bw'oba ogemye abantu miliyoni 17 bonna nga tebafunye clots zino naye abantu 36 yes kirungi we can investigate era university professor associate wa Leeds yekebidde investigate naye
kyakakasiddwa mu nsi zonna n'ebitongole ebyobulamu buli byonna yonna era lino liri safe lyakuwa abantu kukozesa era n'olwekyo ne tulaba nti nga benefits okuva bwe bagemesa abantu eddagala lino abantu okuba hospitalized okugenda mu malwaliro n'okufa kwakendeera nnyo kumala ebbanga ddene era ne kati abantu be bagema death rates zakenda twali tufiza abantu nga 500 1,000 2,000 kakati death rate nekendeera nekitegeeza nti eddagala lino liri effective nekitegeeza nti nno nti eddagala lino ebirungi by'eddagala lino bingi nnyo obulungi bwabyo okusinga obubi abantu balowooza bulimu tewaliwo eddagala lyonna nga vaccine nga terina kibaita side effects nga omusolo tebakulimbanga kazikabe Pfizer zonna zina side effects naye nga ziri manageable nga omusujja okulamukuka omusujja omutwe kulumamu bakugeme ne wazimbamu kati n'olw'ensonga ezo ngamba eddagala lino olw'obulungi kyebikoze nti abantu tebakyafa bakende okufa babagemye bafunye eddoozi esooka kati mu luzungu first dose nga babagemye abantu 1,700 basanga okusangwa eddagala lya AstraZeneca nga liri 76% effective after second dose balisanga okuba nga liri 82% effective n'olw'ensonga eryo kyevangama okutaasa obulamu n'okuziyiza obulwadde kirungi okutukosa eddagala lino nti likuwa boost immunity yo oba kibayita already olina immunity ng'omuntu naye bwe balikukuba nti liba equipped okulwanyisa ekirwadde kirimu wali okifunye okusinga okuba nga tulina eddagala eryo oba ojja kukola ki okufa oyinza okufuna n'obuzibu bungi nnyo mukulu Mbabazi toli mwogezi wa bano abakola eddagala naye nga omukugu mu byobulamu eby'abantu bonna public health olowooza okwo okunnyonnyola kunaamala okuddamu okuwa abantu confidence kubanga we twogerera okugema kati mu nsi nyingi kwa kaavu bw'oba ogigobererese olw'okuba nti abantu tebakyalina confidence ne mu Uganda twabadde tunnyonnyola wano aba ministry ebyobulamu nti okugema kukyatambula mpola we twogerera abaakagemebwa balinga 709 ku ddoozi ezisoba 900 eziri wano so okunnyonnyola okwo olowooza kimala yes aba EMA bannyonnyodde World Health Organization n'ebitongole ebirala is it enough kati ekintu kikati kisobola okukola nsonga zino wammanga ekisooka tulina okuyigiriza abantu oba tubaita sensitization nti bwe baba bakugema n'ofuna side effects ekirungi kubanga kiba kitegeeza nti omubiri gwo guli ready okuba equipped okukola ki okufuna okulwanyisa ekirwadde kino kati abantu ng'abamu abakulu nga Boris Johnson bajja kubagema balage eddagala lino likola ki liyamba abantu confidence edde mu bantu ekirala abantu balina nabo okumanya nti obulamu bwange obulamu tebuzikawo buge mazima kubanga abantu bokyogere baga nti abantu nti eddagala lino liita obuzibu nti bweta clots naye ate bwekibalabalamu okurisiki yeeyo ne risiki y'okufa nga tolirina kyawukana kati ng'ojjeko okuyigiriza abantu kizibu nnyo omuntu atamanyi okufuna mu bantu abakugu kati gaffe ne batugema nabafuna abasawo bonna babagemye wano mu Bulaaya bonna abasawo bonna babagemye Queen wa Bungereza bamugema kati ekyo tekiraga nti abantu bonna baba bagemye kiba kitegeeza nti risiki y'omuntu okuwa obulamu bwe nga talina eddagala lino amaanyi nnyo gano omuntu gwe bagemye eby'okufa kubanga bwe tukolamu ekibalo miliyoni 17 ez'abantu be bagemye ku bantu asatu mukaaga katugeze katugambe kituufu nti abantu asatu mukaaga bafudde kikola otyeno gwe eddagala lyo nti lyonyiza abantu bangi nnyo okusinga abantu abafudde not even ziri mu point 0 something kakati ekira confidence genda abadinza okuwa abantu nze nganze n'abasawo abalala bonna public health bonna abasinga obungi naddala mu Bungereza bonna bakitegedde era bagenda baddamu abantu amaanyi bapresidenti ba France bonna bagenda bagema eddagala kandi ekiro kiraga nti bayanguwa okuwa reports zino nga tezirina bukakafu tewaliwo bukakafu bumala okujja from science kosa kibeta obukakafu batera bukakafu tosobola kukola ki gamba nti kino toyinza kukola conclusion okay
mukulu mbabaze girobeerako awo owuliriza abakulu abali mu studio kyeboogera ku nsonga eno ey'okugema kuba ne mu Uganda wiiki ewedde nkiwa wali ogoberera walaba nti okugema kwatongozebwa. Omukulu Muwada Nkunyenje, ebigambo biwulidde ku ddagala lino ery'okugema COVID-19. Is it a solution? Kinaasobola okutuyamba ekirwadde kino tubenga tukizingizaako. Ekirala government olowooza eyinza kukola ki okuwa abantu confidence nti osobola okugenda ne bakugema kubanga kirabika okubuusabuusa kungi kaakati we tuli. Neyanziza nsooka okuwa disclaimer, siri musawo. Akati general opinion nga ffe bannansi kati. Naye nja kwogera nga Munnayuganda, opinion leader, ng'omukulembeze oba omuweereza, nti nze nva mu kibiina kya National Unity Platform. Ekimu kye twasuubiza Bannayuganda mu lugendo lwaffe olw'ebyobufuzi bwe buweereza obwesigamidde ku values z'abannansi, giyite servant leadership. Abakulembeze basuubira okubeera ekyokulabirako, ate n'ensalawo yaabwe ku nsonga zonna zibe za byabulamu, bya bulimi oba ensonga endala yonna nabo balina okuba nga bazikkiririzaamu. Kaakati tulina reality nti tutuuse mu kaseera ak'okugema nga twakava ne mu kulonda. COVID ne coronavirus mu Uganda ffenna tukkiriza nti twetaaga okuba ne enkola yonna ekwatizaako eggwanga lyaffe ne Bannayuganda okuvaayo tukwatire wamu okulwanyisa okukosebwa sinakindi n'okuvumula Bannayuganda. Naye twesanze nga ate ffe mu nsi mwe tuwangaalira COVID yayingizibwamu nnyo ebyobufuzi eby'NRM. Okuviira ddala ku SOPs, bannansi ffe tubakubiriza bulijjo mwambale mask, muwa amabanga, okunaaba mu ngalo. Nkakasa Bannayuganda bakikoze mu mutima gumu n'okwagala bo okubeera abalamu ne future y'eggwanga okubeera ennambulukufu. Naye gavumenti yaffe response yaayo okuviira ddala mu kaseera ka COVID okuzzaako emabega nti baasooka ne baggala eggwanga. Bwe baggala eggwanga Uganda y'ensi eyeewuunyisa nti tebaasobola kuyamba bannansi kweyimirizaawo, not even mu kitundu kimu ebyo tukiyitamu. Bwe twatuuka mu kuimplementinga SOPs, amaanyi agaakozesebwa gaakosa nnyo bannansi n'okusinga obulungi obuli mu kukubiriza bannansi okugoberera SOPs. Tukkaanya nti zirimu akalungi, naye ate bangi battibwa, bangi baakosebwa lwa SOPs. Ekisooka bino byonna byatta omutima gw'abannansi ne trust. Ddala gavumenti webeeyogedde ku byobulamu kyetegeeza naddala COVID. Ebyo yali ntandikwa mbi nnyo mu ngeri gavumenti yaffe gavumenti eriko gyekuttemu ensonga ya COVID. Bwe twatuuse mu nsonga z'eddagala wabaddewo okubaganya empawa nti mu nsi abavumbuzi bangi, wali eddagala eddungiko, waliwo ne balowooza nti lya ssente ensaamusaamuko. Ekyavaayo ku mikutu kyali nti Uganda yakyuzinga lino eddagala lye baaleese ku ensonga ze baasinga okuwa nti lyeri essente ensaamusaamuko. Tewaaliwo explanation eri technical. Kati ng'otegekera eggwanga nga Uganda eri technical, maybe you missed it. Nyenza nkusayitengirayo kyanawulidde kye boogera nti lyangu okutambuza mu mbeera y'obudde gye tulimu, teyeetaaga temperature za minus. Kati ensonga temala nti Uganda ng'eggwanga twandisubidde ministry. Jjukira ssente za COVID ezisinga tetumanyi gye zaalaga, n'abantu ze baawaayo okuyamba. Parliament yayisa ssente nnyingi nnyo mu response ya COVID. Bannansi baalinamu essuubi. Nze ugambye Parliament yalina ssente ez'okubawa emmere, tebaagifuna. Ez'okubawa masiki tebaazifuna. Kati n'okusobola eddagala tulowooza tekiyinza kuba different. Bwe tutuuka mu kyogaa nti basobola eddagala, ffe twandirowoozezza ne bwe yandibaddeyo waliyo eddagala ery'ebbeeyi
naye nga lyerisinga okuba approved lyerisinga okuwa confidence bannansi yonna gye liri bw'oba otegekera ggwanga toba nga ajja mu nsawo yo kubanga Uganda gye tulimu tuwulira nga bagula abantu bagabira abantu ssente bagula abantu ne mu parliament nyini wakati okulwanyisa covid nga bano babawadde miliyoni 2 bali beeyongedde 4 so essente z'omuwi w'omusolo zikozesebwa extravagantly mbitayamba ggwanga kati bwe tutuuka ku biyamba obulamu bw'abannayuganda kikulu nnyo okuba nti tunoonya ekisinga obulungi because eno eba nteekateeka ya ggwanga kyakusatu baleese eddagala naye baluke yaalyo tuwulira nti donating batugala bagenda kugula ddagala naye twagera ebifaanyi bitulaga nti bali ku kisaawe Entebbe Buyindi yatuwadde eddagala Buyindi etuwa eddagala yo tennagema baayo kati bannansi oyagala balowooze batya kikuwamu okutya nti Buyindi yagala gezeseza wano eddagala lyayo oba ddala naye erikola ki erikozesa jjukira amawulire gaavaayo nnyo mu bannasayansi aba alternative scientist mu mawanga amala nga bagamba nti baagala nnyo okugezeseza mu Africa ne tuwulira n'amawulire mangi mu mawanga agamu gagamba ffe tuliganye ffe tukoze tutya yo Uganda yensooka okugamba yes naddala ku ddagala ki yo terigambako nno bakatweka enneenye ako nno kiteeke wabbali komawo just information nti ne Buyindi bagema using AstraZeneca ne factory erikola mbabazi ononzijukiza Serum Institute of India ononzijukiza waweri best go osinga okubitegeera nali abalizo lwaki amawanga gamu gazi gaagana eddagala eryo nti kwaliko lebo sinabadde etegereza gambe siwa bagezi kakigu nti kwaliko lebo terigenda terikola mu US not for export mu US rather for export terijja kola mu US nga amawanga gebaga ati teritundibwayo lwaki ffe tufuna eddagala nga terikirizi nga abantu beeri nga nayali brand zagambye terigendayo nga ate fena tuli bannansi tuli batonde naye kyasinga okumalamu amaanyi kwe kutongoza kw'eddagala lino obutambi buyitingana nti n'okugema kwa minisita yennyini kwaliko okusongozebwa minisita ono naye atusobodde ow'ebyobulamu ebintu bye tebitera kukwatagana bulungi so okugema kwa obutambi bwatambula nti empiso teyayingidde oba yayingidde bannansi ne bagidibeti nga waidire tebannavayo kiriyale okukinnyonnyola ate Prime Minister yajja okutongoza eddagala kubanga bakulembeze balina okuwa bannayuganda confidence jeno Moses Ali ekisooka musiima nti ali honest mwesimbu tabuzabuza gwanga ne yajja n'agamba eddagala eryo ddungi nnyo tuliko bannaye mwegeme naye n'agamba nayenza kati bannansi baagala okulaba bakulembeze nga nabo eddagala eryo bakola ki kyobulaba kati ne bagamba nti balina omulago bagabi bagamba naye tebamukubye mazzi so wakyaliwo tukyalina mistrust yes obulwadde bwonna bwe bujja ng'epidemic ng'eno bw'wabaayo enkola ey'okugijjanjaba ng'erimu okugema kiba kirungi era tukirabyeko mu ndwadde nnyingi endala naye engeri covid n'okugema kwayo kwakwatibwa nze gambye eyatongoza eddagala yagaana okumugema tosobola nenya bannansi lwaki omwoyo gwabwe gukyali wansi kaakati okusomozebwa kwonna kulaga mismanagement oba enkwata embi eya programs naddala ezeekuusa ku covid tezitandise kati mu kugema okuva gye zaava so weetaagawo okuddamu okubamu torch twagala eggwanga of course fena tuyimirirawo okulaba nti eggwanga twegattawamu tulwanyise covid naye olw'okuba nti bannansi togenda bakaka bantu bakulu abeesalirawo ate si mateeka gaffe twetaaga okubasembeza n'okubalaga nti enkola eyitibwamu ogamba nti tugemebwe n'eddagala erireeteddwa kubanga si issue ya ddagala ki na linnya lyalyo wabula tooni y'abantu egamba nti lwaki yo eyalitongoza yalitya kikyali mu ddiro minisita empiso baagimufumita tebaagimufumita obutambi bungi akatuufu tekali kiriya kyakusatu gye tuvudde yonna enkwata gyebadde ekwatibwamu nzegala ndowooza neŋŋamba nti oba Uganda singa esobola esubuleyo eddagala tayipu endala ne welina abalya bbeeyi bannansi nga balinamu confidence mukuba byaso minisitule y'ebyobulamu erina olusozi kati lunene okumatiza abantu okugenda okugemebwa tunoonya solutions ki ekiyinza okukolebwa abantu okubakkiriza okubongera confidence nti eddagala lino lijja kukola sebo webale nnyo webalire ddala ebbanga lyonna zengenda kuwa kyakulabirako
nti buli ddagala lyonna kalibe lya nsolo kalibe lya birime n'ery'abantu liba n'ebizibu byalyo mu kulikola ebiddirira nga limaze okukozesebwa. Kyova olaba tugamba nnyo nti tukuze abaana naffe tubeere mu mbeera ebintu bye tulya nga pure biri organic. N'egyokoma okulya emmere ng'eri inorganic erina ebizibu byayo eri emibiri gyaffe, erina eddagala lyeyingiza mu mubiri. We twabeerera emyaka egyange twagemebwanga endwadde zinamutta zaalinga 6. So mu Uganda eyaleero endwadde namutta ziri 13. Naye bwe twakeeranga enkya omukono guno ogwange ogwa ddyo wano eyo mpiso yali yagema enkovu eyo ffenna tugiina n'erudda eno enkovu kweziri. Naye twagendanga okumaliriza okugemebwa ab'emyaka gyange abamu nga buli ku 100 ate waliwo 10 bannaffe we baakubye empiso wakomekereza wazimbulukuse. Mu kuzimbulukuka ne kifuuka ekizimba ku mubiri oluvannyuma lwa byonna. Ng'ate abasatu kwabo okufa ne bakola ki? Ne bafa. Gwe 9 bafuna side effects ez'eddagala 13 nga basatu bafudde 10 babaddewo naye ate bafunye okugongobala oba obulemu ku mibiri gyabwe. Ekizibu ekiriwo olwaleero Diana Atwine Permanent Secretary wa Ministry ne technical team yaabwe gye bayina ne Ministry ya Local Government eddukanya ebyalo 7,000 kati mu 1,000 ogateka amagombola town councils ne divisions za municipality 2,557 constituencies ziri 353 district 146. Abali concerned mu nteekateeka ba technocrats ab'ebyobulamu buli areas ezo zonna enteekateeka ku lwa gavumenti ya Uganda okuluŋŋamya abo n'okuvaayo okusomesa bannansi tekuliiwo. Kyetulika sensitization seminars eziri mu nkola gye twalinanga eya emiruka nga tugenze ebitawulizi by'emiruka awamu ne community center ze twabeeranga nazo ng'ebyalo emiruka egikola buli ggombolola abo abasawo ab'ebyobulamu abali mu mbeera ya public health team nga bamala okusomesebwa ne Walusimbi chairman w'omuluka Nganze oba omutongole oba muluka chief nabo ne batwalibwa ne bannyonnyolwa nga n'abakugu abavudde mu research centers ez'eggwanga babategeezezza n'ebirungi ebirimu ate nga n'ebizibu babikunnyonnyodde. Kati ttiimu ya gavumenti olwaleero babeera Kampala ne bajja ku NTV ne bagenda ku NBS ne bagenda ku BBS gye bakubaganyiza ebirowoozo. Ministry eri in charge national guidance ne ICT ne ya local government awamu n'ey'ebyobulamu abo bonna abandi badde bajja mu district 141 kuba tulinayo amalwaliro aga districts ne tubeerayo regional referral hospitals ne tubeera ne national referral hospitals ate ne tubeera ne health centers eziri ku ddaala ya health center 2 health center 3 ne 4 naye olwaleero okuva lockdown eya covid omwezi gw'okusatu 2020 administrative units eza local government teriyo nteekateeka n'omulundi n'ogumu Diana Atwine nga PS wa Ministry y'ebyobulamu n'owa local government n'atwala Ministry ya Nabakooba Bagiire lwe baali bazze bakoma Kampala ku media center. So nga bino byolaba olwaleero okugema tekusoose lwaleero ebbanga lyonna bekikwatako bajjanga kubanga emirimu gino bo bali Kampala
naye ababakwasaako emirimu bali mu masoso g'ebyalo nga ate betugenza okumaliriza enteekateeka ya gavumenti pulezidenti yavuddeyo n'agamba ntayi akyetegereza Dr. Livingstone Rugunda Rwakana nga Dr. Omutendeke era yali abaddeko minisita wa health kakati ate olwaleeyo talinayo mbeera ya lujjudde emulabisa eri bannayuganda bonna ate nga ye lead of government business okugamba nti ddala ensonga erimu amakulu gaayo yeyandisoosewo wali yeyandisoosewo ng'ate bwe bituuka ku ssente okuzifuna ate mwana watubbe babeera ku kakiiko oba ku bukiiko obw'ebyensimbi n'ebyo ebigenda okufunibwa naye ate kino ekigenda okukolebwa ku bannayuganda bwe banguyira ensimbi nga zinaafunibwa abagabi b'obuyambi ate bwe kituuka ku kikolwa kyo kyennyini bo tebeeteekayo ng'ekyero kimanyi nti mu mwaka gwa 98-99 Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ku lwa gavumenti ya Uganda amala kuvaayo abantu b'ekitundu kye ne bajjumbira okugemesa abaana era ne regions endala sub-region Ankole ebiseera bino ali Bushenyi ababaga nti tuwalaba Kabaka wa Buganda kyakozire twala abaana bitu bakole tubajeme era abantu nabo twagenda okumaliriza Igala County, Shema, ogende Ruhinda, aba Bunyaruguru, Buheju, nabo nibatwa n'Inyabusozi bennyini mu Baganda baffe olw'ekyokulabirako ekyavve. I hear you. So tewali nti enteekateeka ya Buganda ekoze ekyo ekyo kati kiki kituufu okusinziira ku ggwe okusomesa abantu tekunaba kunnyikira naye n'abakulembeze tebannavaayo kakati gwe buuza minisita Judith Nabakooba buli nnaku 3 abeera ku mbeera okutegeeza ne ugenda bigenda mu maaso obuteegugunga olwaleero nga tebannabamulaba mu lujjudde ng'agemebwa Javira tunoonya solution kati kuba COVID-19 kyatukoze kinene bizinesi z'abantu zifudde emirimu gikyankalanye ensi yonna eri ku bunkenke naye buli vaccine lwejja abano bambabazi aba public health n'abasawo bennyini ba dokita bo baziyita hope it is the hope so wandiroozeza nti mu kiseera kino abantu bandijjumbidde sabonga omubaka bwajja netugemebwa nekiggo akayinza okujjayo twalinawo wano ekigambo kya okukozesa DDT okufuuyira ensiri Dr. Mayaza Rugemwa ne banna abalala malaria control program kakati era embeera yamaliriza nga tetambudde olw'okubanga abantu bekikwatako aba gavumenti balemwa okuvaayo okubeera so misinformation yebanyingi Javira your remarks ku nsonga eno twagala mwami Mbabazi tumuta agenda akola ebirala neyanziza nnyo ssebo mpozi omwogezi omu yagamba nti ekitutwala ku ssomero kwe kuyiga ensobi abatusookawo ze baakola ne tusobola tuleme butaziddamu ensonga eyo nagitwala nga nkulu naye ffe olumu tugenda nitulowooza nti ku nsi oba ffe tusooseeko viruses zibaddewo okuva emabega ne siriimu nayo virus yatandikira waffe ye Rakai history bwalaga naye abasinga bagambanga nti siriimu dogo siriimu ne ba discouraging abantu naye ng'ekituufu kyali nti bwe weekuuma eri omwagalwawo n'otatambula ogenda kuba okoze eki kakati bakugambye yambala masiki tubadde mu kiseera ekizibu okuviira ddala mu Gwokusatu nga tusala tunoonya amagezi buli muntu abakugu b'ebyobulamu Dr. Kizza Besigye yavaayo n'atuwa formula yiye eyakola exactly president w'eggwanga n'abeera ku mikutu gyonna egya Uganda egy'empuliziganya ng'asomesa abantu abakulembeze ab'enjawulo ne bavaayo nga ffenna hope yaffe oba essuubi lyaffe liri ku vaccine ekiseera kituuse vaccine etuuse nti ate kaakati tekola ki tweraliikiridde mwawo tutandise okubuusabuusa omanyi science talinga nga magic waliwo eggwanga erya Tanzania bali mu bizibu ekiseera kino neribadde controversial nnyo
nti badde nga batera okulowoleza mu magic. Professor waabwe Kintikire waliwo we baga nti munaaba amazzi amasasi tegajja kubakwata. Naye with science abakugu bagenda mu laboratory ne bagezesa ne batuweereza ekintu ekikola. Bwebanga UK yakagema abantu abakunukiriza miliyoni 25 nga ekozesa 26 kakati ffe Uganda lwaki tetugemesa abantu baffe? Obanga Germany eri mu bantu miliyoni 1 yabadde yimiriza naye egenda kuddamu okugema olwa blood clot ya muntu atya ne AstraZeneca omuntu. Nze mu ndowooza yange ndabira ddala nga risk ey'obuteegemesa nnene nnyo okusinga risk ey'okugemebwa, kubanga enduulu yonna gye tuwulira ebaddengawo bwe bagemanga polio ebiseera ebyo abantu bagamba temugemesa abaana bammwe, rigidity eyo ebeerawo naye ng'ereetebwa ebyobufuzi. Kino kye kiseera ffenna awamu tumanye nti waliwo ensonga ezitugatta awamu ng'eggwanga, oba oli wa people power oba NOP oli wa NRM, naye tulina ekintu kimu nti Uganda yaki, Uganda yaffe, era abantu baffe tulina okubatambuliza ku mulamwa ogwo gwennyini ogukuuma obulamu bw'abantu baffe n'ebintu byabwe. Bw'obanga minisita ow'ebyobulamu yavuddeyo ne yeegemesa, obanga General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo ne yeegemesa, ate gwali eyo. Nja kukubiriza abantu muyinza okutwala ensonga zino ngezi okubalaata ate President Museveni akyetegereza eyo personal decision ye, naye engeri gyali patriot ayinza okuba naffe tulina bascientists baffe balina vaccine gye bali mu kukola, ayinza okuba alinze eyo oba oli awo eyo opinion yange. Naye okudda ku mulamwa oyinza obutamanya kabi kali mu kulagajjalira bulamu bwo. Nze ndi mulekwa, bazadde bange baafa siriimu. Siriimu emu ku viruses enkambwe mu ggwanga muno. Tewali kiruma nga gwe kulagajjalira bulamu bwo. Abakugu bavuddeyo bakugambye nti eddagala lino ensi zino zirikozesezza ne zino lirikozesezza, gwe n'ogamba nti nze nganze kubanga njagala amwe populist, njagala okuyisaawo ensonga zange, sigenda kwegemesa. Nze nganze sigenda kukola kino n'ekino. So oba oteeka damage ku baana bo b'ogenda okuzaala oba bwe-wazaala bw'onoobalekawo ne babonaabona nganze kyempiseemu. Nkubiriza bannayuganda bagende bagemebwe, kubanga akabi akali mu butagemebwa kanene nnyo okusinga ako akali mu muntu okusinga akali mu kugemebwa. Mukulu Mbabazi katuddeke wa Mr. Mbabazi kwoli kulani yeso okyawuliriza eno ideas oziwulire zimu zirimu ebyobufuzi ebiri conventional nga bwe tubimanyi, naye okudda ku byekikugu olowooza vaccine eno efunye obudde obumala okugigezesa? Kakati sebo kankubuulire mwami wazibalisi simanye programu eno era n'okuyiza abantu naye ngisiima nnyo. Kudda ku kibuuzo ky'omubuuzizza vaccine eno, tewali vaccine normally amazima gali nti vaccine zirina kuba nga zifulumiddwa myaka nga 10 kola vaccine mu nsi zonna vaccine ekufuluma myaka nga 10 ge mazima olumu kituyinza okukola nga kyebayita decade. Naye kubanga nti obulwadde buno bwajja nga bwa nsi yonna bateekamu nnyo kyebayita ssente ensi zonna ezikwatira awamu resources oba kyeki mu Luganda ebimojja kunsonyiwa kitegeerekeka ebyateekebwamu organizations nena government organization nezigenda mu research. Kati research eyo batekamu nnyo kibayita clinical trials okugezesa abantu. Tewali ddagala lifuluma nga terize mu phase esooka ey'okubiri n'eyokuna nga vaccine ne balikiriza okulikuba abantu nga tebamaze kulaba nti side effects ziriwe ziti oba ziyinza okutta abantu. Waliwo kibayita side A, side effects side B ne C. Kati twakira nti AB ziri manageable, nti bw'oba ofunyeeyo oba ofunyeeyo akasujja ojja kuwona, bw'oba ofunyeeyo omutwe ojja kuwona. Naye mulimu side effects zebayita nga D eyo category eyo eddagala baba balifulumizza nga badiiza oba nga bagamba nti clots kituufu, for example kibali kibawa nga kituufu oba nti miliyoni 17 namba y'abantu bafuna clots baliyimiriza.
naye kubanga eddagala lyayita mu trials zonna ate bakosansi zonna sampling frame ng'ofunye abantu kuva Brazil, Spain, Bungereza kyeyakola kati nekola gundi eyo gundi okugesa abantu eddagala livaayo nga ddungi nnyo actually owulidde kati kyova olaba nze ngamba eddagala eryo batwala obudde balikola kubanga batikaba maanyi mangi nnyo oyinza okwebuuza abantu badde bambuuza lwaki nga siriimu eddagala lwaki yetalina vaccine yes kati kambulire eggwanga era mukamera ndooza bamulaba bulungi kambagambe olwaleero nti abantu b'ensi yonna yonna bakwatira wamu bateekamu ssente bateekamu obudde bateekamu obulamu bwabwe sacrifice abantu abakola ebintu ebigenderera kati nze sita kuvaayo ku ma TV naye nawaayo obulamu bwange bwonna nga njagala obulamu bw'abantu bukole ki nze nawaayo sacrifice yange day and night okuba nti kale kampe kanjigiriza abantu ku social media kuki naye ebinabina bijja kubanga twagala obulamu bukole ki bugeke kyovala nga vaccine eno yayita mu trials zonna muntule mu kamera muno ebigambo biri ku record vaccine eno ng'ofunye vaccine yonna oba ofunye Pfizer oba ofunye AstraZeneca ezikola nnyo era zijja kuyamba nnyo obulamu bw'abantu bangi nnyo kuba teri muntu awaayo omubiri gwe okumugema nga manyi tajja kufa nga vaccine tekola sinza kuvaayo ne banga nti mungeme mumanyira terikola tubalira kugema basawo bonna awo nana front line nga bamanyi kino ki era terikola kubanga obutta abantu okutaasa eggwanga kati olwayo nga amateeka gyayita mu budde mu mitendera gyonna era likola olowooza Bungereza tesobola kukola ki kukoona linnya lyayo oba kati ngaffe abasawo nokala tomanyi nti kanone linnya lyange ngebesa abantu nzita abantu nedda tuliwo okuwunya bulamu okutaasa kirwadde so si kutta bantu kindabikiranga ebyobufuzi ebya European Union ebizinzeeko vaccine zino mbabazi abantu bagamba ki mu Leeds awo ne UK yonna amazima gali nti kituufu omanyi ebyobufuzi zanyo okubyewala naye kankyogereko kino amazima gali nti Brit exit ne European Union ebyagiramu ku byobufuzi tekituufu naye sayagenda nnyo ogenda wansi naye nga nakyo instrumental nnyo naye ekikulu kya byonna nti ezo ensi 17 zaabadde ziganye zakkiriza okuddemu okugemesa abantu eddagala eryo ekitegeeza nti balevyunza eddagala eryo byonna bawulira bye bakakasa nti eddagala likola ki likola European Agency esalawo ekitebe ekikulu ekisalawo oba liyimizibwa yagambye eddagala liri okukozesebwa era butulina balikozesa ekibi ekibaddewo nti badelayiza abantu naye buli seke lyona gye mudilayinga okugemesa abantu obulwadde ne busaasaana abantu baba bafa okay mukulu Mbabazi okujjako ekisembayo abantu basomesebwa batya okuba nti bajjumbira okugenda okugemebwa era ekirala bakozesa AstraZeneca yokka oba ne vaccines endala zemanyiiko eziringa ennya n'okusobamu nazo bazikozesa embeera eri etyo bali beta Johnson naye wano mu Bungereza tukozesa okusookera ddala tukozesa mainly Oxford AstraZeneca ne Pfizer naye waliwo endala nga Johnson ezo nazo endala tebasobola kukozesa wano kubanga zirina kibeta high efficacy oba effectiveness eri waggulu okay basomesa abantu oba olyako era bukeezi n'agaaka ngende without any information kituufu ya wano bakozesa nnyo TV programs wano esomesa abantu social media bagikozesa nnyo wano ne community babasomesa ne baGP babawa ne leaflet nekibala kugema bakuwa leaflet ne bakubuulira nti eddagala lino bw'olikozesa lijja kukutasa ekirwadde kino naye side effects ziri bwe ziti ojja kufunayo omusujja ojja kufunayo omutwe olumu ate kyoba ofunye masi zaafuna abamu tebafunjako ddala n'olwensonga eyo nga ŋŋamba kati bwe walifunye for example mukulu Frank bangema nafunamuko kapaini ku mukono n'akasujja olunaku lumu nemba nga ndi bulungi ate abalala bafuna Pfizer for example baba bulungi complete okusooka naye ogwokubiri dozi eyokubiri bafunamu omusujja nabo n'omutwe
okiteche ngamba kugamba buli vaccine yona yona tewali vaccine jogera kufuna batufunye mu side effect either kagundi ka temperature oba mutwe gukulumamu lwansonga kubanga kyekyo kyona kirungi bakira eddagala liba likola mu mubiri kugamba liba liri ready odiwadde oli equipinze immunity yo okulwanyisa covid singa oyingira osanga abantu oli infected liri equipped liri ready okulwanyisa obulwadde obwo. Mukulu Mbabazi webale nnyo essaawa wano zirinnya n'eddakiika emu tukwebaza okuwaayo obudde bw'okubanga obaako byonnyonnyola kimu oba bibiri maaso eyo gye bunajja bwe wanaabeerawo ekyetaagisa okunyonnyola tunaakuddira ssebo batulabire ye Munnayuganda oyo yasooka okuwandiika ku coronavirus family eyo eya coronavirus. Tukwebaza ssebo n'ebitabo byo ababyagala ku Amazon kwali Johnson Mbabazi ebitabo bingi nnyo nnyo byazawandiika. So okudda mu studio banaakugema mwami mukuba byasa. Ssebo webale nnyo ekigambo ekyokugemebwa tekiriiko buzibu ate nga ndi mukulembeze. Okay. Ne emphasis eri nti NRM government nga sitting government olwaleero obuvunaanyizibwa tebabukola. Obwokusomesa bwentwala abato n'abakulu tuli emitwalo 2.5 abalina emyaka 18 okudda waggulu tuli 1,427 ate njogera kyennyonnyolako with experience when we had Obote 1 government, Idi Amin's government ne Obote 2 government. Programs zino mu bitawuluzi ne community center zabeerangawo Ministry ya Regional Administration awamu ne Ministry y'ebyobulamu ng'ennyonnyola abantu era n'ensonga eyaleesa Kyankwanzi so ate kati yo weebuyamba Kyankwanzi bagitunuulira mu concept kugenda omukulu atugamba ki ani gwe tuwa obwa deputy speaker ani gwe tuwa obwa speaker ne concept ya nali ya kigambo kuganyula bannansi mu production biki ebiyinza okubalemesa production ey'eggwanga effectively nti endwadde tulina kukola tutya tituddeyo ku byalo byaffe tuddeyo ku miruka amagombolola constituencies ne district zitukola ki zituyina. Okay. Akati concept yero kiwulidde Mbabazi agambye leaflets zifulumizibwa ne bakulaga ebirungi ebiri mu kugemebwa n'eddagala lino nalino AstraZeneca ne Pfizer nga bwagogeddeko ne bakulaga ebirungi by'eddagala eryo kakati bw'omala okubimanya n'ogamba nti kati ate omusawo wo gwe Frank Walusimbi ng'amaze okukebera omubiri gwo okusinzira blood cells zo bwe zifaanana n'embeera historically bulwadde ky'obadde butawaanya eddagala ly'obadde okozesa senga ogenda okugemebwa bizibu ki by'oyinza okufuna nga guidance eyo ey'ekisawo ogikola ki ogiyina. Njagala tuggalewo kino ekyokukakasaba ekyo yenteekateeka eriwo naye okkiriza ogaane as NRM government enteekateeka ennyonnyola abantu ku ddaala ly'ebyalo emiruka amagombola town council constituencies n'ekigambo district olwaleero nkunyingi wano oliwo NRM olwaleero mu Kyaddondo east erina abatono abakulu 19,400 ayinayo mu mwaka oguyise nga akyavuganya mu kalungu tannaba kuvuganya nawe avuganyiza n'olwaleero bw'amaze okuyitamu bwe baali bamuyise mu puroguramu wadde ayina eddala ly'ekibiina kirala naga tulina puroguramu ku lw'abantu bo ab'ekitundu kino aba Kasangati town council okubannyonnyola emiruka 5 nkunyingi banaakugema eddagala byonaabalize nga n'ab'emyaka gyo bakkiriziddwa okugemebwa. Omanyi ffe tulina omwoyo gw'eggwanga twagala basooke bagema abasirikale abeeroddiyu abasirikale n'abakulembeze abaasuubudde eddagala beegemese kubanga okugema kulungi. Bamwoyo baggwanga temwagala kuwaganya ku layini kusookayo mu maaso omulungi ogw'ebyobulamu mu ggwanga lino but you're not specific onoogemebwa toogemebwe zikiriza mu nkola ey'okugema naye abalireese nabo basooke beegemye kubanga nkunyingi takakasa javiira tubeesize empala gye bakoze Museveni yagambye akyalyetegereza kati engeri gyagala ennyo abasirikale bano bamuyambye nnyo mu covid
bageme bageme bonna BLDU baminisita Uganda be Police. bonna naye kati prime minister agambye nja kudda mulindeeko Mwai Museveni agambye nkyetegereza question yange wesettingidde question yeyange badde onoogemebwa togemebwa kugambye tejja nzikiriza mu nkola egema naye n'abalirese bakyali ansi ebeera ye oba nedda banaakugema gy'aviira definitely naye era nga mwami Nkunyingi bwagambye nti kunyingi tagguse tagguse bulungi nze bajja kuŋŋema naye mpozi ekineewuunyisa mukadde waffe mukuba byasa alina information nyingi nnyo Yes. kugema naye ate bw'obuuziza nti baakugemye alabika tebanamugema so mbuzaabuziddwa information yakyuse enoliwo MP Buyamba okugemebwa kasookedde mbeera wa nnaku 2 nga nzize ku nsi ozogemebwa nzize ngemebwa era bwe natandika okuba nga ntegeera mu myaka 12 ebitawuluzi baatutwala nga ne bakadde baffe ngamaliriza ku nsonga eno bwanze point yo gigusa kikugaana provided NRM government ekoze enkola y'emu enkola y'ekizungu gye twalina abakolone awamu ne Obote one Ey'okusomesa. government awamu Idi Amin's government n'Obote two government alright Nga- tufune nga- ekintu ngamaliriza- ekiri effective arrive tugende mu break ngamaliriza ku nsonga eno buvunaanyizibwa bwaffe ffenna nga bannayuganda si kibiina kya byabufuzi kubanga obulwadde buno tebusosola wa kibiina kya byabufuzi tebusosola mu ddiini tebusosola mu ggwanga kino kiseera kyakujaguza kubanga kyetwali twalindirira edda vakisini mulindwa etuuse era asobola genda bakugeme nange bwe banaatuuka mu kategore yaffe nja kugenda baŋŋeme okay I think ngaba opinion leaders abakulembeze vaccine zikoze wano ndowooza kati polio tutandise okumunyumyako obunyumya tulina abantu abatannalaba ku mulwadde wa polio bwafaanana and I think the success eyekyo polio n'embeera endala sebo gye bali bw'ogenda mu Sebei sub-region success yekyo gyatachinga ku vaccination kakati bw'ogenda Sebei sub-region bw'ogenda Rwenzori bundi bujjo olwaleero abaana bakyazaalibwa nga bagize ne bafuna obulemu gye bali naye selected nga percentage areas yo yentono naye kakati ekiva kugamba olwaleero ebyo bizibu bikyaliyo si bya polio but slowly egenda efuuka kakati wano oba okiraba forgotten Kampala disease tubeere bold nti n'abaleese vaccine because bw'ogamba president ng'akyagyetegereza ow'eggwanga aliko prime minister n'akugamba nange nkyakola ki Nja kukomawo. nkyetegereza abaleese vaccine nabo bakyagitidde so tugitonedde abenyale basooke beegemye mwenga bamwoyo mwagisuubudde fe tugamba nti tukkiriza mu kugema tukkiriza mu kugema ne bwe baayo eddagala erisingako obulungi lye baba bakola ki baleeta ne kuno lye baleese okuwa confidence bannansi nti bo Essaawa ziri nnya. babeere abasaale essaawa ziri 4 n'eddakiika 8 ali ku NTV programu ebigambo tebitta wendi ne Lubwama Mukuba Byasi muwadda Nkunyingi mubaka mulonde Kyaddondo East Javira Semwanga naye mubaka mulonde Buyamba County ku line tubadde ne Johnson Mbabazi okulaba nga batununula Johnson. oba nga batuyiwa Johnson Mbabazi What is contained here are the reasons why we made the rulings that we made. While it is good practice for a member of the court to circulate their draft ruling to colleagues, there is no law in Uganda that I'm aware of that requires me to do so. I would have loved to circulate my draft to my colleagues before. But as you heard from the rulings, the 45 days that the Constitution requires us to finalize this matter constrained my ability to do so. Nevertheless, the whole court was aware of my decisions in each of the 3 applications that were called today. So I'm very surprised that the Chief Justice of Uganda has chosen to use barbaric means
and to use his powers in the manner that he has chosen to do so. Babariki mu mateeka kiba kimuwadda nku nnyingi. Kisookera ddala enfuga ey'amateeka esuubirwa okugobererwa mu kitongole ekiramuzi erambikiddwa era emanyikiddwa. Ekisooka kooti ensukkulumu ye kooti esembayo mu ggwanga lya Uganda. Oyinza lugiyita nti yandibadde custodian, ffe kooti tuziyita temples of justice oba ettambiro ly'obwenkanya, ebifo ebituukirivu eby'amateeka. Era kyova olaba nga abalamuzi tubayita n'ekitiibwa eky'amaanyi ennyo, your lordship, kubanga tuziraba nga temples of justice, ebifo ebituukirivu eby'amateeka. Enkola yaabyo ebeerambikiddwa nti kooti eza wansi nga magistrate court ne high court zituulwamu omulamuzi omwomu. Era bye tuyita nti kooti yagambye bye bigambo ebyogerwa omulamuzi. Ffe abalabye mwogera abajulizi n'abaki bigambo bikola process ewoza, naye omulamuzi kyaba ayogedde ekooti eba yakoze eki, eba yagambye. Ekirala kiri standard mateeka gaffe nti kooti ziba public open court. Open court kitegeeza ayinayo ensonga natalina nsonga bw'ayagala owuliriza kigenda mu maaso waddembe. Even ne baleeta ebiragiro bya covid ekendeeza ku numbers era byasigalawo nti era kale abati ne bakola ki, babaayo ne bagoberera ebigenda mu maaso. Kooti ensukkulumu ate yo etulira mu kukola naddala ku nsonga ng'eno presidential petition. Babadde abalamuzi 9. Ekyababazisa nti tebasobola kwenkana kubanga kubako atlisa 5 oba 4. Kati ogwo omuwendo mugenderere tekikendeeza ku buyinza bwa mulamuzi Ssekinnoomu, wabula ekikola ennamula ye namba yaabwe, era ennamula eyawukana n'ey'abalala naye eweebwa space ey'amateeka. Kati nga tugambye nti neewulirwa era tosobola gamba nti leero bano basazeewo n'omalala jasalawo omwezi ogujja. Tosobola butakkanya na banno nga naawe tolina position yo ngera oli lwedde ogikola ki, okugiwa. So tosobola gamba nti Ssaabalamuzi yayagadde munne nti ye aligiwa omwezi ogujja. No, mugenda obutakkanya nga buli omu amaze otakinga position, amaze okulangira nti bali 8 to 9 ratio, nti 8 bakkanya ne kino omu takola ki, ekitegeeza nti olwedde amaze okulaga nti eye yanjawulo. Kati osobola gamba nti mmwe mugiwe ye aligiwa in future. No, amateeka ne obanga tokkaanya kuweebwa ku lunaku lwe lumu, kubanga ekisooka eno ebadde presidential petition. Omulamuzi yalangirira nti buli kimu kiggwanga 18 kuva ku ntandikwa nga tukyali mu pre-hearing nga ateekateeka. Ennaku 45 zabadde ziwera. Omulamuzi bwe yali asengeka mu trial mu court, Ssaabalamuzi nga akiyalinga court yasengeka nti okuwa judgment kyo kiri ku likodi ya court 18th kijja kubaawo nga 18 omwezi ogwa March. Ekyo kyekyalambikibwa era nga n'alaga ensonga nti lw'okugoberera n'obutasussa ennaku ezimanyikiddwa mu mateeka mwe balina okuwuliriza presidential petition n'okuwa ensalawo yaayo. Kati gwe wabadde mu kooti twagala twanguyeeko tugguke mangu ku point. Ensonga ya omulamuzi Esther Kisakye specifically eri ki, obunyiivu bwa yabujje ku ki? Owekitiibwa omulamuzi twabadde mu kooti, omulamuzi bazze ne basoma ensalawo yaabwe ey'abangi ku makya nga tutudde bulungi. Ssaabalamuzi n'agamba katuwumunemu eddakiika ameka 3 tukomewo tuwe ensalawo, tuwulirize ensalawo esembayo. Era yabadde ya mulamuzi Kisakye. Twakanze kulinda nga terinakola ki, nga tuli mu kooti abasirikale ne baveeri ne baddayo okujja okusomba fayiro n'ey'omulamuzi eyabadde maaso ne bagijjawo. Kaakati ekyo twakirabyeko n'amaaso gaffe ne bannamawulire babaddewo nga baofiisa ba kooti nga balooya, twakirabyeko ne bazitwala. Omulamuzi yakomyewo yekka, olwakomyewo n'atula mu tent, abasirikale ne bayingira, tebaakomyawo ne baddako okuggalawo tenti yonna. Emizindaalo omulamuzi kwalina okwogerera ne bagijjako, amataala ne bagajjako,
ne tusigala muki munzikiza n'omulamuzi ffe nga baofisa ba kooti ne twongera otuula kaakati aboludda olumu oba mwenna fe tuli ku ludda lwa mwami Kyagulanyi twageze okulaba Attorney General naye lwavudde eri ng'asitransawoze ng'akola ki nga naye afuluma ekyo kitumala mumanyi waddembe obutawuliriza nsalawo eno naye kubaffe tugaye nti kooti ye mulamuzi ate omulamuzi alina okusoma dissenting judgment ye yazze kati omulamuzi bwe yatugambye nti ate fayiro ze baziwambye waggulu baziwambye ku biragiro bya Ssaabalamuzi n'ebikolwa bye twabadde tulabakaawo ekisooka nafunye ekirowoozo ne ngamba kale laba bulijjo bannansi bwe bavaayo ne bafuna amaloboozi ge baweza nga beemulugunya kitongole ekiramuzi nga babayita bahuligani naye okubba fayiro okubuzaawo fayiro kikolwa nakyo kimenya mateeka era kibi okulemesa omulamuzi otuukiriza obuvunaanyizibwa bwe obuli judicious obw'amateeka buba bulumbaganye eri kooti n'akikoze newabanga mulamuzi so buba bulumbaganye eri enfuga y'amateeka tosobola kulemesa mulamuzi kuwa nsalawo ye kyabadde very unfortunate amateeka gagamba ki ku buntu kuba kyatunyonyole n'ebweru kyetuwulira mwenna kyemunnyonnyola nti yabadde alina okuba wabali balabemu mu nsala gy'akoze omulamuzi yagambye nti ekisooka ebiragiro byonna ebirani constitution tabigoberera kubanga yalayira okugoberera n'okukwasa amateeka nga ssemateeka ate nga ssemateeka bw'agamba kyakubiri teri teeka limulagira era tewanabaayo avaayo n'agamba nti wawa etteeka erigamba nti yabadde alina obbakola ki okubawaako onolaga ku banno wabula yabategeeza nti etakkanyiza la position ezaabwe ekyo bakimanyi azesoma bibye kitegere nti ezimu ku nsalawo ze yabadde agenda okuwa mulimu ez'emisango egya mwami Kyagulanyi ne mubaamu n'application eya mwami Male gye yali yateekayo nga ekwata ng'awaabira omulamuzi Owini Dollo yennyini kati mweyo mata kireetawo endowooza nti mwami Dollo oba yakitidde buti nga interested party kubanga kyali kikwata ku ye ensalawo yali ekwata ku ye n'ebyo ebiwandiika byavuddeyo ebya Ismail boogezi ba kooti tebiri consequential lwa nsonga mu kooti ng'etudde bino nga birabiddwako ffe tuli b'ofiisa ba kooti bye twalabye bye bituufu bano aboogezi tebaabaddeyo nabo bali mu mbu kati mu nfuga ey'amateeka kuno okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo tubadde mu electoral exercise ne guno omusango gubadde ku climax nga gwa byabufuzi nga waliwo tulwana okulaba nti tewabaawo kulemesa bwetengerezebwa buli kitongole ekimu ku kyaleetera omusango guno mwami Kyagulanyi ogujjayo kye yalaga yagamba nti ekitongole ekiramuzi alabanga ekiteetengeredde alabanga waliwo undue influence oba okukozesebwa n'okkakibwa okuva wabweru wa kooti kati ekyo kyali kigambo kya muwaabi akaseera nga n'omulamuzi avuddeyo n'agamba bannange sijja kukkiriza kukola kigambo okiyisa otya kugagingibwa alaga nti enkola ndi babalike kyongera okuggumiza nti ebigambo bya mwami Kyagulanyi byali bituufu mwalimu eggumba kubanga bwaba kati babadde ba parties nga bye bakayana kati n'abalamuzi bennyini nga bye batudde oli akugamba nti wano badde banvubuka wano badde bakola batya bakukyenjawukana kyokka agamba bano badde banvuvuya nze njagala ngamba kino bano banvuvuya kubanga bannemesa n'okukola ki kati tuzzeeyo mu kiri kye tubaddeko nga tuli mu campaign nga mwami Museveni yalina abakuumi naye nga ewa Kyagulanyi basindikayo abasirikale kumulemesa ye mwami Museveni basindikayo kumugulira kkubo nagenda mu maaso ne mu kooti kye tulabye omulamuzi alina ensalawo ewagira mwami Kyagulanyi takkirizibwa ye kusoma nsalawo ye abaasomye eya mwami Museveni nga bagamba nti bali kusaidia mwami Museveni bo babadde n'emireme ne basoma twabalazeefu obugumiikiriza baasomye byonna wadde tetukkaanya nabyo mbuntu naye tukkiriza nti kooti erina obuyinza okusoma judgment era twabaddeyo naye kyewuunyisa nti oludda oluwawaabirwa ne baloya baalo n'okuwuliriza ensalawo emu ey'omuntu omu omulamuzi omu egamba nti mwami Kyagulanyi byayogera byalimu buli kyabadde ateekayo kyalimu eggumba yandibadde akkirizibwa first of all
okwamendinga petition omulamuzi n'akugamba nti ku mbabazi kyakkirizibwa tekimenyebwangawo tewaliwo nsonga emulemesa kwamendinga petition mu mateeka n'akugamba nti okwongerako obujulizi nti kkooti yatuula ng'egenda kusalawo ku nsonga eyekuusa ku demokrasiya n'akalulu tosobola tezibira bweru bujulizi bugenda kukuwa kifaananyi kigazi ku kalulu omulamuzi n'agamba nti kyali kisaanidde omukkiriza okukola ki okwongerako obujulizi kubanga isensi ya kkooti kufuna bujulizi nakwagazisa abantu baddukirenga mu kkooti n'okulaga nti waliwo obwenkanya so omulamuzi bye yajjeyo mu nsalawo ebimu ku binyusi n'akugamba nti okusibira mwami Kyagulanyi ewaka nga talina kwetaya kwonna kuba omulamuzi yagambye nti yeewuunya ssaabawolereza wa gavumenti oba atone jeno nti yakagenda mu paalamenti emyezi mitono emabega ng'asaba paalamenti bongereko ku budde obw'okuwuliriza petition kubanga butini nnyo tebumala ate najja yenyini obudde bw'okufayiringa nti tebumala kuva ku nnaku 10-15 obudde tebumala ate najja yenyini mu kkooti n'agamba nti ono gwe baata ng'asigaze ennaku 3 nti wali bumala okuteekayo petition mu kkooti n'agamba yeewuunya ssaabawolereza wa gavumenti atunulidde mateeka oba siga atunuddeko so omulamuzi yawadde ebinyusi ng'owulira ddala nti obwenkanya ng'abalamuzi bawereddwa empowerment n'eddembe lyabwe okusalawo judiciaryly tusobola okufuna obwenkanya ffe tukkiriza mu nfuga ey'amateeka tukkiriza mu kkooti ne kakyeyolese lwatu nti buli kitongole tekyetengeredde buli kitongole kiyingiriddwa kati orders zikolerekawo ekitongole ekiramuzi one ekisooka kyalaze nti NUPs nagadde nyo ekibiina kya National Unity Platform ne mwami Kyagulanyi nti byabadde bakubamu ttooki ebbanga lyonna kati ensi esobola obbirabako n'amaaso gaayo nga bibaawo mu nkola eya bulijjo okulaga nti bannange ono abadde yayogera mulamuzi wa kkooti ensukulumu mu Uganda akulaga nti bamugaginga kyakubiri so kyajja ekifaananyi ekyokubiri kyalaze ddala mu butuufu mwami Kyagulanyi okutya kwe yalina n'okuva mu kkooti kati laba gye biggweredde kati kyali kisaanidde kyakusatu ffe tukkiriza mu nfuga ey'amateeka era ekyatwala mwami Kyagulanyi mu kkooti kuba nti tukkiriza nga ziri empowered zisobola okulaga obwenkanya era ekifaananyi kibi kiri unfortunate nti kkooti yaterebwa mu kusoomozebwa ne bannansi baggwamu amaanyi nti bwe naagenda eri ng'oli alinamu interest bwati kinaaba kitya naye ate olwo yaffe ffenna abakkiriza mu nfuga y'amateeka okuddayo okwempawalinga n'okulwanirira obwetwaze oba independence y'ekitongole ekiramuzi kino message enkulu eri mu judicial independence oba mu bwetengereze bwa judiciary kubanga waliwo ebifaananyi ebiraga nti kyandibanga abalamuzi bano nabo bakolera ku pisi zetutaalaba kati nga twetaaga ffenna as a country ogamba nti ekitongole kibeere nga kyetengeredde abalamuzi bawe b'independence yaabwe naye nga tukivumirira nti okuwamba fayiro y'omulamuzi n'okulemesa omulamuzi okuwa ensalawo ye just because ewagira omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti n'ogamba talina kusomebwa oyagala bannansi abalina endowooza ezikootana ne mwami Museveni baddukirewa bo bagaye baagala kukozesa kkooti muzireke zeetengerere naye ate ebigenda maaso mu kkooti bireeta okutya ffe ng'abakkiriza mu nfuga ey'amateeka tuyimirawo okugamba nti kkooti zibeewo era zidizibwe ekitiibwa kyabwo naye tulina okulwana zibeere nga zeetengeredde kuba kitulaga nti abalamuzi bali mu kusoomozebwa twabadde mu kkooti nga tutya n'okutya nti omulamuzi Kisaakye tebamusibire mu ofiisi gwaba engambo ziyitingana bamusibye bamukoze batya kati era netumanyi oba ali safe sebo weebale nnyo weebalire ddala mu ddakiika 5 sebo mu ddakiika 5 ezimpeereddwa ate era onkoze bulungi kubanga kanso muwada nga ate MP elect ne munne emyaka gyaviira emyaka gye balina ku bombi mukulu muwada muweza emyaka 40 nze ndi wa 34 mukulu muwada oli wanamu emeka tuli maaso kyendeeta nedda kati kyendeeta si mboozi nti ekyo kyewabaddemu esabbiiti eno emyaka 40 agayise kyali kibaddewo ng'abalamuzi baawukanye reference ngenda gikuleetera mpulira 1908 Samuel Wako Wambuzi yali chief justice ng'olwaliro Owiny Dollo Kigamayi bwali
era ngenda kulagako ebyo byonna okulaga nti essiga eddamuzi okulaba embeera eriyo sebo obuyamba MP ekyo kati kyemulina okugenda okulwanyisa ttiimu ya General Tebwahabulwa Yoweri Museveni kyengenda okusoma ku lw'abantu baffe bonna mu ddakiika zino 5 gano gaali mawulire gajje lya NRA yali PRA naye after the merger with the Uganda Freedom Fighters of Professor Yusuf Kilonde Lule nefuuka NRA. NRA newsletter volume number 1 number 3 of October to November of 1981 eraga kyetuyita biased judiciary olwairo in comparison with the 2021 presidential election petition withdraw by Honorable Sentam Robert Kyagulanyi. Nge NRA Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu ye mu katabo k'eggye lya NRA ne NRM baraga nti in a normal civilized and a democratic state the judiciary is the main pillar of the rule of law, ensuring that the mighty and the lowly enjoy equal protection under the law. The judiciary is a pillar of individual liberty and freedom against undue encroachment by the state. The decisions and the orders of the judges and the magistrates are respected and followed. Oyo NRA Yoweri Kaguta Museveni 81 omwezi gwe-10 n'ogwe-11 naga to enable it to carry out the judiciary, to enable it to carry out these functions without fear or favor. The judiciary is a democratic state, enjoys undiluted independence, which is fiercely and jealously guarded. Only men and women of unquestionable integrity and standing are appointed to the bench. They enjoy security of tenure and are given amenities to enable them to lead a decent life. Continuation. Eya General Yoweri Kaguta Museveni and the team NRA. Nebaga in a fascist state, the judiciary is only manipulated, is only a manipulated tool for dictators to carry out their despotic will. The judicial service only serves the purpose of giving the fascist regime a technical semblance of legality in its operations. The weakest and the most compromised men and women, often cousins, nephews, and the other relatives, are appointed to key positions in the judicial service because of their willingness to bend the laws according to the dictates of the fascist regime. Only men and women of integrity and professional standing found on the bench are harassed and humiliated, summarily dismissed or demoted, and their amenities are withdrawn to break their firmness and force them to submit to the dictates of the regime. Olwale bwe bajjako amasannyalaze, bwe bajjako emizindaalo, bwe baggala ttenti, ne bajjawo ne ttenti ezaapangisibwa paka omusango lwe gwaggwa ne bazisibako. Buno bwe bubaka Yoweri Kaguta Museveni Oktoba ne Novemba 1981 bye baayogera. Bino lwaki byajja? Nti Paulo Mwanga ng'ennaku z'omwezi 8 ogwe-12 yagoba Ssaabalamuzi Wakuwambuzi, nga Wakuwambuzi ekimugobya mu mwaka gwa 79 Lule ng'amaze okuggibwako, bamutwalira omusango nga jjajji owa High Court era ng'era Ssaabalamuzi. Yasala omusango ti ddala tekyali constitutional okujja obukulembeze bwa Profesa Lule. Bo ku lwa UPC ne bagamba nti mu nteekateeka eno ye nga Vice President Paulo Mwanga Ssedduge nsi egula mirambo gulyokera eyo n'amuzza ku bbali.
enteekateeka eno amufuumudde teyagoba saabalamuzi wa kuwambuzi yekka nenerejeswa wa high court Ike Mutyabule bamugoba olwaleero bino byonna nga ebibagobya nti enteekateeka yarejeswa bwe yatuuka okukkiriza omusango ogwalule nga guleeteddwa ttiimu y'omugenzi Kayondo looya ne banne biki ebyaddirira nti senga UPC mu mbeera gyegendamu n'ebyakalulu wako wambuzi asigala mu ntebe nga isaabalamuzi ne Bamutyabule embeera emisango egimu ne gijja mu kkooti UPC tegenda kubeera baali bayinza obutasala mu era kyekyaddirira eyali DPP mu gyenkaaga 67 paka 71 saabawaabi wa gavumenti ng'era munnakibiina kaada wa Uganda People's Congress George Masika yalondebwa okubeera saabalamuzi. George Masika bw'amala okulondebwa omwana wa kitaawe omuto Dennis Wekesa yafuulibwa Solicitor General. Francis Ayume eyali experienced ng'era senior ye ttiimu emwene yali ne Yoweri Kaguta Museveni e Tanzania ne basekandi bamugoba ku bwa Solicitor General. Dennis Wekesa muganda wa Masika najja ku bench nga Solicitor General. Tugenda okumaliriza Masika nga Chief Justice teyakoma ku ekyo. Abakyala be ababiri omu yalondebwa okubeera Parliamentary Council ate omukyalo owokubiri n'amulonda mu kitongole era kyekimu ekya judiciary n'afuuka Administrator General. Akati tugenda okumaliriza bannakibiina akati twakoma ku ekyo Wambuzi ng'amaze okugira balamuzi banne baatandikibwa okugobaganyizibwa n'okukwatibwa nga Chief Magistrate omu eyali mu nsonga za Vice President Paul Muwanga nga wawaabiddwa baamukwata era teyakoma kumukwata kyokka bwe bamuggalira e Makindye n'abalamuzi abalina ekkwenyo ne ttiimu ya UPM abaali bakolera mu Hunt and Greg wano ku Kampala Road opposite awolaba awali Crane Chambers kati annex eyo yafuuka ya Bank of Uganda ye yali Green Days Bank nefuuka Stanbic oluvannyuma nga bamaze okugitunda. Kakati olwaleero Jonathan Kateera ne Kasibayo Chris nga bawestana mu mbeera eyo nabo baakwatibwa ne baggalibwa. Lawyer Cyprian Kawoya nga senior counsel abagaze mu High Court mu musango ogwali guvunaanibwa ku kweza obugagga bwa Nkunyingi tugambo w'ekiseera ekyo n'omunene omukulu mu Uganda People's Congress Kawoya baamukwatira mu High Court ne foiro ze ne zikola ki. Kakati bino byonna ne bakulaga kati kyekwatagana kitya ne bino ebigenda mu maaso. Bino bye bakulaga nti ekitongole ekiramuzi kifa kitya. Ebyo byolaba olwaleero okuleeta bakada judges ewo tukomekereza. Ku mulundi guli Judge of High Court Oteng yali yagobebwa akakiiko ka Judicial Service Commission ku lw'enneeyisa ye n'ebikolwa bye. Naye olw'okubanga yalina oluganda ku sitting president Dr. Apollo Milton Obote nga bonna bava Lango yamukomyawo ku bench. Kati bino birekawo ekitongole ekiramuzi. Kakati ekyo kyambuddwa ebyalwanyisa Yoweri Museveni bino byakulaga biased judiciary mu newsletter ya NRA volume number 1 number 3 ebyo byennyini kyekifaananyi olwaleero kitwalabye. Kyembadde mbuuliza Kanso Nkunyingi emyaka gye nti bino byataalaba olwaleero ate yabirabyeko n'amaaso ge oluvannyuma y'emyaka 40. Kakati mubaka munne oli ow'enaale mu Buyamba kati yafaananga aba DP Nkunyingi ate ng'oli afaanaga n'abamemba aba UPC. Buganda Region 1980 out of 126 constituencies Buganda Region yalina 34 naye ku 34 UPC yalinako MP omwe yayita mu Kamoli ye constituency ya Kiwanda gyalimu olwaleero ye Samuel Mugwisa. Olwaleero ow'e Buyamba agenda kufaanagana nga aba Uganda People's Congress 1980
nga nku nnyingi afaanaganye n'aba DP. Yoweri Kaguta Museveni okufuuka president wa Uganda yagira ku opposition ya Buganda ey'ababaka 330 aba DP. Nga ne constituency yanku nnyingi kwolwo yali opposition. Wankubadde olwaliro weebuyamba w'NRM naye ku mulundi ogwo Lukukazinja owa DP yali omubaka w'ekitundu ekyo. Kati ebikola byonna ebiriwo olwaleero kikulaga oluyi lw'endagaano enkadde lwe luli olwa Obote to government. Oluyi lw'endagaano empya NRM teyina njawulo naki kye twayitamu 1980 under UPC. Naye kino ndabanga ekisobola okugonjoolwa really. Kati okugonjoolwa kyoyogerako dakiika ziwaddeko Javira kakole remarks naye. Neyanziza nnyo. Mpozi njagala kwogera nga Munnayuganda. Ekikolwa ekyabaddewo ku kkooti enkulu kikolwa ekyalaze obukulembeze obubi mu Ssigaddamuzi. Njogera nga Munnayuganda. Tumanyi okubuzaabuza oba okubuzaabuzibwa wakati wa NRM government ne NRM organization. NRM government ne bana NRM ng'abantu abalina opinion kanchi kutangaza NRM government yene erimu ba technocrats abaweereza mu government erimbo yinza ne kati nga NRM organization mwe muli ffe bannabyabufuzi tusuubiza abantu ebintu ku ground nga twetaaga abantu bibatuukeko naye ate nga waliwo bureaucracy mwina okuyita nga ba technocrats balina okuzanyawo so kanjogere nga Munnayuganda. Ekikolwa ekyakoleddwa kimalamu bannayuganda essuubi n'obwesigwa mu Ssigaddamuzi. Ate ng'omuwendo gw'ekyo munene nnyo era bw'owuliranga omuntu agamba nti tugende mu kkooti y'abantu aba mulabe w'eggwanga kubanga twakirabako e Kenya mu 2000 abamulabe wa ggwanga kubanga public opinion. Yes, kubanga twakirabako mu 2007 e Kenya abantu bwe batandika okwesalira emisango gyabwe abantu abakunukkiriza mu 17 balugulamu ki balugulamu obulamu. Kooti oba Essigaddamuzi liri wala nnyo n'abantu ab'owansi mu kino ekiseera buli ssiga lya gavumenti nga liyingiddwamu ebyobufuzi ne information enkyamu. Kooti tevuddeeyo kulungamya bantu kusomesa abantu ba wansi ku mateeka ate nga n'abagamanyi baganda baffe ba muwada nabo bagataputa bakikuba bakikola ki bakikuba bakizza waabwe nga tebafuddeeyo biki binaddirira naye wano so njagala okusaba yes soko nyonyola njagala okusaba Saabalamuzi oba mutuufu oba mukyamu newankubadde nga wavuddeyo omwogezi w'Essigaddamuzi alina obubaka bwe yawadde aveeyo yeetondere eggwanga ku ekyo ekyabaddewo era wabeerewo okukyukakyuka mu Essigaddamuzi abantu basobole okuzza obwesigwa bwabwe mu ssiga eryo. Sikitunulidde mu presidential petition yokka wabula nkitunulidde ne mu mbeera endala ey'abantu okugenda mu kkooti. So kino wekireka Uganda nti abantu tebajja essuubi mu byamateeka libaweddemu. Definitely naye nga obuzibu buli mu administration eno ey'essiga eddamuzi naye nga sikinnaba kikeerezi. Owulidde comparison mu waddanku nnyingi gyakuwadde nti just a moment nti Kyagulanyi luli yalemesebwanga okuggusa ebintu bye nga bw'abadde agezaako okubiteekateeka mu mateeka nti neeno omulamuzi akoze ruling eri in favor of application Kyagulanyi gye yakola naye ayisibwa mu ngeri y'emu comparison ya muwadda ogyogerako. Siri munnamateeka njagala munfune bulungi kuvuvuba. Siri munnamateeka naye ndi Munnayuganda asobola okulaba ebigenda mu maaso. Ekyagenze mu maaso mu kkooti kikola kikyamu naye sikinaba kikeerezi okutereeza essiga lyaffe eddamuzi kubanga omuwendo ogw'abantu okujja obwesigwa mu ssiga lyaffe eddamuzi munene nnyo okusinga okutereeza ekyo ekiriwo. Muwadde abadde wa information. Ekisooka omulamuzi Kisaakyo yabadde awa ensala ye yagambye Mwai Museveni teyawangula kalulu era waliwo
obumenyi bw'amateeka mu mutendera gwa presidential bwatyo banti akalulu tekali mu fairness nze nkubuulirize in the sense we no fairness kakati bwamaze okirambika ekyo abalamuzi bano Winnie ne banne ng'obatadde ku mabbali njaga tukube toshi tubikule behind the curtain mutawaanaki bwe twali mu presidential elections emirundi mingi mwami Kyagulanyi nalyo nzoba kuba bata yangu mu delegation ng'agenda meetinga omulamuzi by'abakama mu kakiiko k'ebyokulonda yavuga omulamuzi by'abakama teweetengeredde wandibadde osaasira eggwanga n'olekulira n'osigaza ekitiibwa kyo naki n'erinnya lyo naga naye mutuufu tukunyonyola ebintu tumanyi tolina buyinza ku byo naye nga n'ogenda okwogera n'ebyabakama alina agenda nga ataddeko bullet proof kubanga newa byabakama nayo walaba nga nawo nga bali era namugamba nti wawambibwa kakati n'abalamuzi bano bambi bakiguddemu bugwi kuba bw'otunula judiciary yaffe ebadde ne resemblance of obwenkanya at least nga n'obutakanya obubaayo tusigala tukyalwanagana mu nkola eri judicious ey'amateeka kati mu kaseera kano beekanga kye baafuna mu yaadi yaabwe kyali kibba kalulu ng'eyabbye akalulu tali wiringi baleka kusalawo mu bwesimbu era nabo oyinza n'okwesanga nga bambi bigenda mu maaso nabo bawambe nga bino nga bawadde omukisa omugamba nti kakati banaye balamuzi wemwogera muri Kenya Museveni tabafuga bagaba bannaye tubadde bubi so wabadde omukisa so kati essaawa tuyiza okuba bambi nabo bafiiridde kibakutte bukwasi amanya gabe gegogerwako naye nga bawambe naye nga banoonya bakwogera bannaye mu tutaase bannansi tebakola ki tebalabawo so kubanga olaba gye tuvudde yonna kugambye kooti ekutuula wali ekololo nga wabwera osanga kufayiringa obufayirinzi waliwo patrol ez'amagye ezabakifeesi bani abasirikale nga bangi ku kooti ate gyo kerina kuba civil court ya mirembe okutwayo yonna nga bwetambudde bambi njagala kusika ekifaananyi n'okuteebereza nti abalamuzi bano balina interest mbwenkanya naye nabo boli awo bakumibwa abasirikale emmotoka ziri bbiri ezibeetoolodde buli omu alina bodyguard abasajja bakalakala n'emmundu bambadde bbulaaka babeera n'obukookolo n'abalamuzi bantu tuyinza okusanga waliwo n'omutawaana omulala nga nabo beetaaga kusooka kununulwa muki mu buwambe ng'ebigenda mu maaso ne judiciary yawambiddwa kubanga bano abalamuzi abaliyo baasomera ddala amateeka okusinza ku likodi ze tumanyi baasomera ddala amateeka semateeka go balayira bakutte constitution kati baba babadde kyokuwamba kubanga ti obubbi oba n'okuwamba n'obumenyi bw'amateeka oba akikoze mulamuzi oba si mulamuzi kiba kikyamu kati fayiro y'omukyalo omulamuzi ani yagiwambye ani yagitutte ani yagibuzizaawo bwabafulumya ekiwandiiko nti tezinatwalibwako kati ani yagitutte kubanga abyogera ali ku kooti nejjo ne bagalawo kooti yonna kati bino ebikolwa bino nfunamu okuteebereza ne kooti eyinza oba nga yakoze eki yawambiddwa nga banaabalamuzinabbanunulanga bonna kubanga basoma naye kati beesanze mu kattu nga mwami abakama we yali era kyokulaba olwambala akalulu n'asooka agamba avudde mu ofiisi deputy n'atandika okwakitinga waliwo omutawaana tafunako liivu afunako ate yagifuna akalulu nga yakamala mu kusoma ebiwandiiko bino ebiwandiiko ebigamba nti n'abaafa baalonda bisomeka waso hadi ekyotera ngamba gavumenti esooka egeme ba minisita poliisi wamu n'amagye okaali waliwo twasookedde Fahadi ku nsonga ya change of power to the next available person, Vice President Wanonze Nsubira, it is the army to take over immediately because it's the only standing body of government. Ku nsonga y'okugema omukulu kasita naye akkiriza okugema naffe tujja kujjumbira Kakooza Vianney. Cohen Yembali webala okubeerangako buli lwa mukaaga. African leaders should learn from Magufuli. His good leadership and being on the forefront in fighting corruption. PCR test is quantitative, not qualitative. Biologically, whoever told Ugandans that the vaccine is typically new technology, nanobiotech, this vaccine has antigens, and an antigen in a virus why use many poisons to fight one poison? Okay. Science olesemu mungi naye wano teri mu kugwajja kubiddamu ebyo tetwagala kutabula bantu. Webale kweza ebyokugema tebyandibadde bibi naye mujjukire eddagala lya
hepatitis oba wandiise ki naye hepatitis B ne condoms ebyajja mu Uganda nga bifu abantu baffe ne babikozesa gavumenti oluvannyuma negamba nti bifu tulina okwekengera kungi. Ali Lugazi Dennis Sabiti Embalala atwebaza kuweereza Embalala mwebala okutulaba mu tawuni awo mujjumbira nnyo. Mweneje Henry from Mbalala, thanks for the program. Always tuned in, webala okubeerako. Lubega Charles, I can't forget the day Honorable Nsereko was on this very show criticizing and even saying that Kyagulanyi was calling himself God because of his petition or withdraw. But thank God that the truth has come out. I wish he was on this show today. Alaba anabiddamu ebimu Saturday. Waswa yaweereza bingi tubadde tumulabi. Alright, eddakiika zitandise okwewereka endowooza ka tukole bukozi kufundikira. Nze mbadde nnina mu ddakiika nga bbiri. Mu nsonga ezo zennyini ekigambo waliwo comment egambye nti okubba obulukwaliwo. Gwe twala Butwazi Kazo District bano bibe mpya bagenda abaliwo era bagenda kulayira mu Gwokutaano. Kazo District erina constituency emu direct. Naye bakandidate abeesimba ku kifo ky'omukyala baafuna obululu 52,825 ng'obugasse. Kati ate direct MP candidates baali basatu bo ne bafuna 2,874. Presidential candidates 11 bo ne bafuna 7,453. Era ye final submission ey'Electoral Commission. Eteriko kunnyonnyola twalina ba gazetted returning officer owa Kazo District ne gazetted supervisor owa Kazo County n'aba sub counties. Kakati wakati w'abakyala waliwo enjawulo variance ya 2,455. Ate wakati w'aba direct candidates for direct MP waliwo variance wakati waabwe ne presidential abafuna 7,10 Yoweri Kaguta Tibohaburwa afunye 7,13 mwana mbusatu. Wakati wa presidential waliwo 4,429. Naye ekyo final report ya Electoral Commission egamba etya teyina nsonga gye yannyonnyola ng'egamba nti waliwo banku nnyingi abalonda presidential candidates naye bwe baatuuka ku BMP abakyala tebalonda baakulaga mu bitabo byonna nga wali baalonda. Naye kati kikulaga there was about staffing. Ze kigamba obujulizi obwajja affidavit ezongerwako era kyagamba nti kyali kikyamu okugaana obuki kakati bw'ogenda ku district 46 n'okubisaamu obulu variance ya 2,400 emirundi 146 buba obululu bumeka. Era bw'ogenda kye tuyita Omoro district presidential candidates obululu bwe baafuna butono ate parliamentary candidates Olanya Jacobo ne banna abavuganye baafuna bo bungi nnyo n'abeesimbawo ku bakyala okusinga presidential candidate. Javira tusibule. Naye omuntu alina eddembe okulonda gwaya. Mati mu report wakola submission ya report. Buli police station twasubwa nnyo omukisa petition obujulizi tebwayongerwako ate nayo nejjibwayo so bye bimu ku bye twali twogerako Saturday nga 3 eziyise nga tugamba twali twebuuza tufiiriddwa ki muba muwaddanku nnyingi NUP okutwalira wamu okugjayo petition yeyo. Anti kati weekend ebiri mu ddiiro bye bikulaga. Yes, tusibule eddakiika tulinayo bbiri. Nzikiriza mpisewo experience eno gye nasanze eka wange nga nzizeeyo jjo omanyi ng'omubaka omulonde tugenda mu kulonda speaker. Naye nazze ewaka olunaku olwajja omuwala wange n'aŋŋamba dadi nja nkusaba owagire Kadaga. Ne mugamba lwaki naga kubanga mukyala. Yali tanamaliriza ne mutabani wange n'atuuka dadi help me support Olanya. Ne mbuuza lwaki nti alina bike ki enene ate dadi omanyi njagala nnyo ki bike. Neefuna confusion ku kalulu kano akaspiika engeri gye kateereddwa mu bantu. Bakategedde nnyo. N'osanga ne mukyale waffe Buyamba nti abantu basimba mu layini nti ono wa Kadaga ono wa Olanya. Bazze babalaba ndowooza mu nkola zaabwe. Exactly. Kikyuse nnyo mu parliament. Ye kati gw'ogenda kuwagira nti. Njagadde nkyogereko. No nze saagala kukakkanya. Okyetegereza. Maanyi ga parliament kugasa kuba individuals nga institution gye ngenza okuprotectinga n'okwongeramu amaanyi. Naye abantu bakyajja
abanavugana Abeesobola- anaaba alina ebisaanizo eby'omubaka gwenjagala asobola okukuuma ebyama bya paalamenti, asobola okuweesa paalamenti ekitiibwa, asobola okubeera impaasho, nja kuba agenda Impaasho nga talina kyekubirira. nga talina kyekubirira Mwaddanku nnyingi oli ttiimu ki? ekisookera ddala nze wembadde nzija nze mbeeri waffe Kyaddondo East era nebaza abantu b'Ekyaddondo okuneesiga mbakiikire mu paalamenti ya Uganda okudda mbigere bya mukama waffe pulezidenti wa NUP ate eyawangula akalulu mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert okusinziira ffe ku ddiana ze tulina. Bwe mbadde nzija nsanze abantu bangi ne baŋŋamba nti we bituuse twetaaga katukunge bannansi nti n'abalamuzi omulamuzi yenna nga anaawa ensala ennungi egoberera amateeka kati beetaaga tubasondere bullet proof oba vesti oba n'amamotoka kuba tebakyalina security ate mu makooti gye bakola ki gye bakolera ate nga okubeerayo kwabwe gwe musingi ogwa rule of law okuba nti ennamula n'enfuga ey'amateeka evuunulwa kooti nga zeetengeredde kyabulabe era tusaasira eggwanga naye obuvunaanyizibwa obw'okuddamu okuzimba enfuga ey'amateeka obuddamu okunyweza demokrasiya buli ku ffe buli ku ffe byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga biwa kifaananyi ky'obukulembeze obulimu okusoomoozebwa. Dakiika emu n'ekitundu esigadde ogambye wagirani kuba sipiika nze ombuulidde by'Ekyaddondo ffe mu National Unity Platform tukulembeza buweereza bw'abantu era tetukulembeza anaabaki era gy'emiramu ekwe tukyayimiridde era ng'ekibiina tunavayo gamba nti ono oba ono kubanga tukyatunulira kalulu ka pulezidenti akabbibwa. Kale bane mwebale nnyo okubeerako aba T-Nation bajja nabo bagambe ebigambo. Tujja kudda ku Saturday jja mukuba byasi webale nnyo muwaddanku nnyingi. Thank you Javira Semwanga ne mukulu Johnson Embabaze Leeds mu Bungereza naye webale okutwegattako. Tunaddingana ku Lwomukago olujja nze Frank Walisimbi.